Yes, natera tukaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso number one ya Maxodi Junior. Mwebale kuba nti mutambula naffe, mwebale kuba nti mutwagala, mwebale kuba nti musubscribinga, mwaba subscribinga ate mwapatana bakuba nti musubscribinga nga makikasero bere nti subscribinga tutambule ffenna mpola mpola. Rema n'amakula wetwogerera atandise okuba nti addamu okulumya Kenzo azzeemu okola Kenzo ebiruma abayaye bwakoze n'omusajja omunyarwanda wala yamusinga obulungi n'amukwata bamuweetako bamukombakoma mu video ate ng'ennaku zino agenda maaso n'okuba nti amutijjisa ku Facebook, Instagram kwogata ne Twitter. Omusajja ono si mulala bamuyita The Ben. Weebale kuba nti otambula naffe buladi waffe, weebale kuba nti otwagala, weebale kuba nti Eva. Yes, wabina naffe mpola mpola twakugamba nti tuleeta parapase era nga yensonga lwaki nawe weekomera wano. Mbatumiddeko bakyali bange mwenna sibalinako buzibu. Happy New Year, mbagala nnyo abatambudde nange abakadde n'abapya, mbagala nnyo baswite. Mwebale kuba nti mulonda Jimso nga yonna malonda ekibwe Maxodi Junior. Yes, nogamba nti yes, blood katuweereze munzikirize nkwatedde Ben okuva e Rwanda mugatte ne Kenzo Dr. Mza Sebunya kwogata ne Rema n'amakula awo nno tutabule akatogo kentula n'ennyanya bisooke binoge bulungi mpola mpola awo nno tusobola okuba nti tubikutuusaako mpola mpola. Bampita Ntambi Jimso kantula n'omukisa guno okutumirako buswitaati bwange bwonna gye buli mbwagala nnyo ngamba mwe bafani abafollowinga. Bless up, big up on yourself. Now apena tukimanyi nti Kenzo ne Rema their relationship is normal. Mwaka mulamba nga tiri official nti simubagita aweva macho omukwano gwagenda maaso n'okuba nti gugwawo naye ate omutima gukyasigaddeyo. Nchidam chili mwaka mulamba buchanga Kenzo bachita ne Rema n'amakula officially naye ate yadde omukwano gwagwawo omutima gwo gutyaganya. Bwenjogerera Kenzo buli system Rema kyakola akigezaako okuba nti kimulumya era musajja wattu tali settled buli kaseera omutima guba gukubagana. Yes, fena tukimanyi nti okwagala omuntu n'omutima gwo si kyangu naye bw'ofuna omuntu oyo gw'oyagala ennyo buli kyakola kigenda maaso n'okuba nti kikunyumira. Omuntu oyo ne bwakunyiiza ogenda maaso n'okuba nti omwagala gawala gakatona mu ggulu. Omuntu oyo ne bwakwendako n'okitegeera nti ayenze omuntu oyo ojja kumusonyiwa kubanga omwagala okuva ku ntobo y'omutima gwo. Mpola mpola yadde nga osobola okutegeera nti omuntu oyo bamukututteko era asigala ng'olina essuubi nti oba oliawo one time ajja kuddawo. Ngamba ffe abasajja sometimes yofulaba nti omusajja nga yategeera omukazi aba yamutegeera tomubuuza nga oba yamutegeerako ki. Sometimes baba bampi olina gamba nti bannange Jimso yagala kuki akakazi akampi yakagalako ki. Sometimes obuwala buba butono nogamba bannange Jimso yayagala ki oyo kwa akakazi akatono. Sometimes babeera banene nogamba nti bannange yoyo big mafati yamwagalako ki. Sometimes ogenda kwesanga nti omukyala medium nga babi ngamba babi lovins nogamba bannange ate oba Jimso yagala ki ku babi kumbe nga ate yamanyi ekyama. Sigamba nti babi lovins ye mukyala wange wabula ngamba bugambi kitali wange kugamba kwa example nti mpola mpola ogenda kwesanga nti buli omu alina test ne preference ya njawulo. Buchanga Kenzo buchanga Kenzo Elisa Msuza buchanga nabwe kityo mukyala wattu agenda maaso n'okuba nti anoba wali esseguko yagenda maaso n'okuba nti amukubako emboko y'omusajja that is Dr. Mza Sebunya. Recently ebibagenda mu maaso obadde obiraba ngera Kenzo agenda maaso n'okuba nti tapowa n'okuba nti abuba mpola mpola. Recently musajja mukulu amanyikiddwa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema n'amakula yasobola okuba nti netinga n'omusajja okuva e Rwanda bamuyita Deben. Muvuko ono mulungi ebyaddala, muvuko ono ali handsome, muvuko ono bonna bamulozaako mu mbeera ya wansi bagamba ali so clear ng'oluyimba lwa Rema lwe bayita clear. Muvuko ono buli kimu akirina, alina sente, alina looks. Jjukira nti mu America abeera mu America najja ono mpola mpola.
wano nno kyasobozesa Kenzo obaolyawo kuba nti yes agamba nti bano bavudde ku kyokola oluyimba. Kenzo si musanyufu na Rema kola luyimba na The Ben, era ng'agamba nti omusajja ono yatandisa okuba nti akwatakwatamu yakabya amazika n'agamba nti nedda Rema n'amakula lwaki oba obikola bineno n'okuba nti ogenda mu maaso n'okwata vidiyo ng'omusajja bwakukwatakwatako eno bagitigatika eno bagitologonye eno buli kimu akikola mpola mpola. Kenzo agamba nedda akafu omusajja yanjoze nnyo. Rema yageze maaso n'okuba nti obaolyawo afulumya obutambi nga akwatiridde musajja mukulu amanyikiddwa nga The Ben ne vidiyo gye bayita yes oluyimba bayita This Is Love. Genda olunoonyeko trending number 1 mu Uganda. Rema yagenze nakola romantic poses kwogata romantic kisses kwogata ne romantic holdings oba touches mpola mpola. Yakutte The Ben omusajja omunyarwanda n'asooka mufiirako n'amukuba kiss mu kifuba mpola mpola n'amukirira wansi mu bisambi n'akupawo kiss neno emabbalibbali kwegamba ati yamulese kyekyemu system kuba nti obaolyawo Rema n'amakula yasobodde okuba nti ayingira mpola mpola. Kenzo tekyamuwadde essanyu bambi. Omusajja watu yagambye nti ye bannange naza kwaki omukazi oba wakalaba bino n'akola biri aba yakakuzina ne Dr. Muza kali akayimba kwe bayita kacumbali mpola mpola katweze mpola mpola ogenda kulaba ng'ate akoze vidiyo n'omunyarwanda gwe bayita The Ben. Ne bikusobera simanyi kyetuliko simanyi oba ono omukyala andowoozaako nti nange ndi muntu simanyi Rema yonna egyobeera ondowoozaako nga bwe ndi omuntu nti nange ndina omusaayi ng'abalala. Atandika okuba nti ondowoozaako mukwano nange oleme kunnumya kubanga ate nange nazaalibwa muntu nga gwe nange omutima gwange gulumwa sometimes nange mbeera nga sibitegera. So n'olwekyo mukwano nkusaba otandike okuba nti ondekeramu ak'obuntu n'okisinga ono n'okisinga eri n'okwata omusajja n'omukwatira bwoti mu maaso gange kimanyi bulungi nti nkwagala n'omutima gwange bannange. Love eruma abaana ba maama love eruma. Kiba kirungi nnyo n'okwata omwana w'abandi n'omwagala n'omutima gumungu omwagadde and yes bw'omwagala mwagale bw'aba nga atandise okubikola ebyekisiru mukyawe kubanga ate munnange tojja kubeerawo mu relationship etagenda kuwa mirembe. Buli omu ayagala relationship ekola, buli omu ayagala mukazi n'omusajja anamuwa emirembe. Kubanga omusajja gulina bambi olaba nga kise musaswangulo bulaba nga tajja kuwa mirembe. Muvire tambula omuvire muveeko. Bw'abanga omukyalo oyo gwofunye olaba nga tajja kuwa mirembe agenda kuwa stress agenda kusaba ekintu kimu mwana wa maama. Atambula ovire omukyalo oyo muvire mpola mpola ononye abantu bakuwa emirembe bangi abalina emirembe mpola mpola. Bampita Ntambi Jimson n'amalo n'ekimu ya Maxudi Junior mwebale kuba nti mutambula naffe mwebale kuba nti mutwagala mwebale kuba nti Eva yes mchivimbisa. Kenzo simanyi lwaki onyiga bwotyo. Rema agamba nti me I don't care oba onyiga oba tonyiga nze ngenda maaso n'okuba nti nsanyusa bulamu bwange. Wandekangawo n'ogenda n'onyumirwa nga nze ndi waka nkulinze naye nkugambangako nga tobiwulira. Kati nange bwe natandika okuba nti ngenda gye ngenda watandika okuba nti obikola ebyekisiru byonna kati nno nange kankulage nti yes nina abasobola okuba nti banfaako nange kankulage nti nina abanfaako abasobola okuba nti bankaabira nange kansoke mbakwatire olyoke kikuluma olyoke kakase nti obaolyawo n'embizi nva kubanga ate nawe tewandabanga wanfuulanga muje wafuulanga omufere wanfuulanga omukazi atasaanidde kuba nti ateekebwa kumanya. So n'olwekyo nange abantu abenfuna batandika okuba nti banfiirenga banfuula special n'okuba nti obaolyawo yes banteeka mu mitima gyabwe tonyiganga kubanga nange ne muntu. Rema kyakola Kenzo enkola ekikola bwana mpola mpola omutima agenda mu maaso n'okuba nti aguyuzayuza guno tajja gwomulekera ajja mulekera bitundutundu era nga jamaliriza Kenzo agezeko oxygen mulago. Omukwano guluma naddala nga gweyagala akuleseewo naye ate binyuma okuba nti bw'aba agenze naawe notandika mu maaso mukama nakugulirawo enzigi nofuna akasente nofuna omuntu oyo ali special mpola mpola nayingira mu bulamu obwo olwono notandika okunyumirwa. Nze siwagira abantu banoba siwagira abantu basuulawo bakyala baabwe naye ate mpagira nnyo omuntu oyo yes mpagira nnyo omuntu oyo ava mu relationship etakola bulungi kubanga ate tojja kwesiba mu relationship nga tekola bulungi. So n'olwekyo buli muntu agende mu relationship emuwa emirembe tofiira ku mwana wa gundi olwokubanga olwogamba nti yewe ebiroto bye mbu mulungi nnyo mbu biki nedda mukwano. Omukwano tegumanyi beauty omukwano gusigale nga mukwano. Omuntu oyo babanga
akutulugunya nga takuwa mirembe, omuntu oyo bw'aba nga akuyisaamu amaaso nga akulumya omutima, omuntu oyo bw'aba nga akukiitingako nga akwendako nga eva takuwa kitiibwa, bambi tambula omwesonyi omuviire yes okola obulamu bwe bwanjawulo. Nkugambye amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso, Rich Boy Maxod Junior. Genda ku Twitter nkozesa Kimso 16, genda ku Instagram nkozesa Ntambi Kimso 5 mpola mpola, ate nga gwe kyali bangenda kusaba genda ku Facebook ononyeko mpola mpola. TikTok nkozesa Kimso 16 still. Pick up on yourself, my number gonna nyeba na mama. Till next time, bampita Ntambi Kimso.